Mwekase. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bagole baffe mwenna abazze wano. Protocol bajogedde sijja gigenda mu nnyo. Naye nga mu ngeri enjawulo njagala mwenna okwaniriza Nnaabagereka wa Buganda, Katikkiro wa Buganda, bannaalinnya abalangira n'abambejja, Vice President eyawummula, ab'ebitiibwa, njagala ow'omuzindaalo Minisita wa gavumenti eya wakati ow'ekitiibwa Honorable Kasolo ayanjule baminisita, ndaba baminisita bangi aba gavumenti, jangu otoole essalaamu oyanjule baminisita banno. Naye nga bw'ajja ndabye n'abangi abaagala okujja omugaati mu kamwa, kampite Honorable Kyagulanyi ono sallu ala nabi ayanjule banne bwe baagala okubanga bavuganya gavumenti niwo omuzindaalo yanjula banaye twefuge agenda kutoola salaamu ayanjule banne abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasolo atoole salaamu ayanjule baminisita ba gavumenti. So mudakiika nga 2 ejja kuba ewedde. Please. Neyazanya jjajja neyazege. Mukadde waffe Mbuga Supreme Mufti Maama Nnaabagereka Katikkiro wa Buganda abalangira n'abambejja basooba mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbuga mu bakulembeze ab'ebibiina mulimu muganda waffe Lord Mayor Elias Lukwago, era nga bamu ku banne mulimu Honorable Semujunganda, nkakasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF. Mukama wange nange nazze ne gavumenti eya Uganda empya omwo nga mwe muli n'akulira Parliamentary Front Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi omuziranyonyi, mwe muli nandibadde nsooka omumyuka wange mu kitundu kino ekya Buganda Alhaji Muhammad Mwanga Kivumbi. Mukama wange nazze ne musajjawo Omunyolo David Lewis Rubongoya ng'oyesaabawandiisi w'ekibiina kyaffe, nazze ne muzzukulu wa Kayiira era mukulu wange Nyanzi Fred Sentamu. Mukama wange nazze ne ba MPs omuli Honorable Sewungu, omuli Honorable Kirumira ng'era oyo imaamu wa Parliament. Kansabe bayimirire gwenyanjula yatuula. Mukama wange mulimu Honorable Mulima Mayoni ngawe mukono, mulimu Honorable Abubakari Kawalya Werubaga, mulimu Honorable Muwadanku Nyingi ngo yanchikirira w'Ekyadondo, mulimu Honorable Sekitoleko Robert, mulimu Honorable Kalwanga, era Mukama wange kale amanyaka akayimba kagenda amasannyalaze gawulira kyemmanyi gawulira
Kakati ekibuuzo kyonna paka nakati abantu kye beebuuza nti omukulu we bamugambye okwanjula banne we bali ku opposition owekitiibwa teyamulabye ani owekitiibwa Mpuuga teyamulabye ate yabadde ayanjula abantu b'okusinga ate aba PFF bo waki yabanjudde ye boogeddeko bwogezi naye teyabanjudde yabanjudde omuloodi yamwanjudde n'ayanjula Ssemujju Ibrahim Nganda n'agamba ne bessaakoze eki ne bessirabyeko kyemmanyi bakola ki ate bangi nnyo era abaddewo batayogedde ku lwaki gwe okungiriza nnyo oyo ate abantu lwaki nkireeta kubanga n'owekitiibwa bwe yazze Katikkiro era namugamba nti obadde oyanjula mube weerabidde muganda wo omwerabidde awo abaana babona basooka batandika okusimbula amuntu wakimulwana muno omuyitako at least omwanjula bw'omwanjula ofa abantu bagamba yamulabye shaguli maaso ge teyamulabye bagamba yamulabye kakati abantu babadde sooka ompeyo katono kubanga abantu bagamba nti waki yamulabye sooka ompe weyayanjulidde Honorable Ssemujju so mpali Honorable Ssemujju wayimukira wali katono nnyo babona akalaba naye Honorable Ssemujju weyabadde ayimuka bw'ati bw'otunula emabega abantu basatu Owekitiibwa Mpuuga yabaddewa yabadde awo abantu ne bagamba wuyo yamulabye waki tamwanjula bwe tuba tutuuse nga tuli mu mikolo empala n'ogissa kuki ku mabbali obulamu ne bukola ki ne bugenda lwakuba nti nze nakyusiza nnyo booda neza kuwa booda omulala n'agamba nti wa omuntu woba omuwalana bwakusangako ewaka muwalane bwakusanga kwawe muwalane empala nekola ki etambulire ddala nze nabadde nyumiza Jamila nga mugabula timanyi simanyi kwa nerabira nti gwe nina owalana ate sina mubuuza kakati bw'osimbula empalana n'ogamba nti oyo simwagala ate tomusanganga mu bantu n'omukola ki n'omubuuza bajja kugamba mwaddiŋŋana olaba pozinga olaba kati gw'omulaba gw'omulaba kalatona upozingidde wasimana gwenkulaga tomulaba naye tamulaba wali obadde omulazi sako kompe ku Ssemujju kati adde osubira pozinga gw'omulaba tomulabye nze simulaba nange paka tuyinza obba olina obuzibu ku maaso oli kamera yeyo yayagadde emulabe naye ye Kyagulanyi we yabadde yadde tamulaba era ne Katikkiro yamulabe n'agamba eno muganda we awe twagambidde nti buli omu wakukwatira ewe akati naye olinda kwe bali basanga ku waabwe kale soko tuwe Owekitiibwa Katikkiro ng'agamba Honorable Kyagulanyi nti muganda wo tewamulabye naye naye akola ki wali obagamba bugambi ne babanga bakira bakyetaagisa obagamba bugambi mukubire abalangira engalo naye we tunaaviira wano nga naffe tuyize bingi olwaleero ng'okutuuza mukoddomi wange Kyagulanyi ne Munnabuddu Kasolo tubiyize gw'otaalabye ssebo Honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye muganda wo Mathias Mpuuga ali awo tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi Sebo Mbuga kabaka bwatyo nah oyina